yakubwa bubi nnyo banne abawala ka video ne kakwatibwa ne kateka ku mutimbagano ne ka trendinga. It was a viral video that was Pretty Nicole era nga bwetukogerera abadde ayina essomero libamuteeka okusomeramu. Pretty Nicole yadduse ku ssomero gy'abadde asomeraga abadde asomera kasese era gye batidde abantu tera simatuse okufa mu bigambo bye byennyini yabyogedde, though we don't have that video, but if at all you've been following so much on social media mubirabye ebya Pretty Nicole. Kati olunaku olwatuuse naddukayo ku ssomero era nga Bajjo ne Wisdom Kaye bavuddeyo ne batuwa endowooza yaabwe ku nsonga ya Pretty Nicole. Tubaniriza ku mutwe gwa Uganda Mukamooli mu smashing the like button, comment and share. If at all you're watching us for the very first time, endeavor to subscribe to this channel so as not to miss out on stories that we do upload in here on a daily. Now olunaku olwaleero mbaletedde Bajjo ne Kaye Wisdom nga bakuletera ensonga za Pretty Nicole n'ebirala ebigenda mu maaso mu ggwanga era nga mbasaba kamba lekere mwana mulenzi Wisdom Kaye nga ababuulira embeera nga bweri eya Pretty Nicole na biki na mawulire kigafunyeewo okusinziira ku nsonga ya Pretty Nicole. Over to Wisdom Kaye. Sente munayi government eteekamu balala ate abantu tutakola ki abatakiika naye trade union eyo ey'omukyala Anita Seriwaji abo abaana tebakirogerako kubanga tebamulabawo naye olaba katono nnyo kadima olaba ekyo kya Hildaman kyaliko trade union yeronda bawakaze MPs nsaba Eddie Kenzo ng'ogende wa Hildaman noonya omukyala gwe bayita Anita Seriwaji kubanga alina abawakaze MPs bataano abakuleetere ekintu kitambule, otherwise nawe onoositeekamu amalala nti oyagala respect nga n'oli omukyala asigalayo. Mwala wa Pretty Nicole gwe mwampanira nga wano yadduse kusoma anti kakati ffe twakola ogwaffe abayaaya abaagala omuuba ne bajja. Sijja kunsoma besitategeera. Kaizi. Ebyokusoma sibitegeera. Kaizi. Oba mwogera ki oba ki sibitegeera. Kaizi. Sibitegeera. Kaizi. Kaizi. Mukwata musikuli network eterere. Ngulira. Pretty Nicole omulinza ki? Kayangami wayagala ddo kayitamu. Sizani idiot. Kaya ina bwino wano ngamukuwe. Sawa mukulu mwe bwino. Keizi gola bakanchogera empola n'abatiktok baleme kiwulira. Be bamu kubatabudde Pretty Nicole. Aisha. Wenagenda okuva mu court. Pretty Nicole nawe. Anezi oyo muwala omulaba Pretty Nicole njagala okugamba abatuwuliriza first of all actually ndowooza nze okujja mu musango gwe waliwo ebitongole ebiri ebyankubira nengenda ku poliisi ffe twakola ogwaffe. However Pretty Nicole ena gy'oliwulira bino ebigambo ensi tekuwa chances zonna, bakuwa chansi ne tukubeererawo abantu ne bakuwa ssente ne bakuzza ku ssomero. Nze nandibadde ndowooza woba wali toyagala kudda mu primary wali ogamba omuntu yalina okukuweerera ekintu ky'omumutwe ati byonna ya primary. Mwala gwe Pretty Nicole nze muli mwana muto nzate siriya buto sina kyenkweguyako biro byengendo gamba ng'omusajja omukulu kakati gwe oli mwana muto kati nkubuliranga kitaawo kendeza amaalo kendeza excitement ojja kwejjusa nze ndabye ku taata yali mugaggo taata yali muze nina ssente kadima ne bwefa nina ssente siyogera ako lero kankyatwe nina ssente ate nsobola okuzifuna ze njagala zonna ate ni office eyinza kunyima ki naye obutasoma buluma twagenda mu parliament okuteeseza Bobi Wine adde ku stage speaker kadaga n'atuwa appointment nze abitekisi Ronald Mayinja omaka wa kayemba webuko professor twenda kikatano kino kikulu tojako netuka wali mukatuna mugulu nga tekuli amanyi luzungu abitex yakaba amaziga nengamba abitex tukole sign language Mayinja tuka katwesize Mayinja yayogera oluzungu olufu ngane abitex atamanyi luzungu amanya Mayinja yayogera luzungu olufu Kayemba mbaka wabukomansi omusajja bayida ye mbaka asinga okola munupu kati nakuba embogozi twava mu meeting ya Kadaga twava yetu kyabeseka mukazi yede prosecute netuka akiriza Bobi Wine ku stage netuka netulanga ebivulu Kadaga natugamba nabagamba ndi mukola process ya prosecution saba gamba tumugende mulange kati obutasoma bulumo okuze kadima soko njirike kadima kajiko bembajo kene ebintu bobijjayo kwe muwala kwe Pretty Nicole agamba lala toli wa kitalonga bolowoza
sigososo okuba wakabi kati kadeza togende Facebook wano ojugyeko amalala ogenda kwejjusa musanga TikTok ene wagane teyina makulu kaye bana abantu bakyuka bakerenchaga tebakwagala oyo omuwala omulaba waliwo kati kaye bana abantu bakerenchaga tebakwagala kati nze kali nyina ngenda kuddayo kusoma namala senior 6 saiga luzungu naye kinuma utasobola kugula fluent English ate omuntu eyasoma tafuna bamusiri kuba batasoma nze nkubira kaye bino ebigambo kati batulire kuba otubulirire eggwanga kati omwana temumuwaga mwe munamwe n'abali kuno kijja ajja kwejjusa kaye jambo bulira abantu ajja kwejjusa omwana mumuwaze nnyo omwana ajja kwejjusa mwana muto e Uganda buli lunaku abalungi bajja buli lunaku jangu wano sebo naye bakulabe buli lunaku abalungi e Uganda bajja Buli Nicole sigwe mulungi sigwa inambo akabina akasinga toyina soli basi mukazi wa Kaze Pretty Nicole chances zo zigenda kugwayo obo bwana wa TikTok obugenda kwebakako bukwebakako abereri mu Vegas no kawepe Agala kudda mu kusoma Beba nayo basajja abakulu tubawo tukyanga twogera basajja abakulu twogera tutya kwanga kane jobu kubanga kakazi ko katoza tukulinyira mugati Kaze Bajjo ense ine bizibu bingi nnyo kaleke ense ejja kakwata eneka kwata ko katunuza mu mbuga za sitani kati kana bambe kasonyiwe Kaze mulya buto Kaze kasonyiwe ngawe nalyani omuto ssebo mwanyina wagira de chiwewe mwera bide kawempe Kaze ozaje ogera mwanyina wagira de chiwewe mwera bide kawempe ngaje kwasona neze chemmanyi Kaze takwata bana mama bamwaga ewajje kwasula nayo ko tiwaleka jinja Kaze akanye kati kaweza miaka 17 bakatwa kusonyi wa musonyi akanye kati kaweza miaka 17 lwaki munsonyiwe kewalya kadi mauno abantu bagala kadi kewayagala kadi bate mumusega sirimu Kaze kadima Kaze njiri Pretty Nicole muleke mukulekedde ssebo buza ku bantu wano nakulaba bulungi nnyo mukulu ensanyika nnyo mukuziika amina webale nnyo demani ababuzaako wano mwenna amanya gange nze John Ken Chams the man Bajjo ono mukwano gwange ddala era mumwagire nnyo naye ogenda n'okyogera ngenda kunoonyako taata taata ngenda kukuba Kaze tesako eggwanga njagala wanji tesako eri eggwanga njagala mbagala nnyo oli musajja alina omutima omulungi wadde oyina enkwe naye ng'oli musajja alina omutima omulungi ate enkwe zinakoze Kaze kunkwe kwotya naye oli musajja wankyukakyuka tolya mu bantu lukwe ye Kaye ffenna tumanyi gyagwa ate ze ndi musajja wa mawulire saba ku Sunday tuli ffenna ku BT FM ojja otaanya ensonga njagala ntambulireko mu Ford olumala tugende twekebeze ku kamera oluwa twekebeze kati manyi abantu bamanyi wagamba abantu nti nalwala Kaze wali omwe alwala nakyogera ddi ssebo twala erisogera wali kwanyika wabagamba nti Bajjo ali ku peepu ekuluma mu kalwadoko kakeeri nedda nagamba yali ekuluma wagamba enziku ye yali ekuluma infection Kaye ja Kaze yagenda obulwadde obukuluma laba Kaye bw'atambula abantu balowooza muwanvu uyo ye Kaye kyoni enziku ze oye Kaye wisdom Kaye wisdom omulabye Kaze kankubulye n'abandi aba ku TikTok
Kati omanyi Bob Wine weyaje yatukolera family. You fly here to Zambia, you fly to Europe, you fly everywhere. Family ozisanga yezano postegera gwe Kayizi. Yakazi olwachi binaji. Kayizi kaya kubuza toyogera. Yasola kyogero yakaba mugobe ko muri. Kayizi. Twali bako tubijjo place Kampala. Kaya kubuza wagira kibinachi. Kayizi kwa kali muroji. Kaye sibula abantu bantugende tukole emirimu. Sibula bulungi abantu bano. Kati kale ate kati akomye. Okubye kiko kato sebo kati basitwana abali wano. Kuna ngenda kwa kumilesa wisdom official mugende musubscribing mukubena akade wisdom official tubereko nga kyakabe otherwise ntumidde mwenna Kayizi bakula live eno Kayizi tukutumidde ndoza adduse Kayizi bakula live eno gendo kwa ne Pretend Nicole Pretend Nicole afudde neba bale kalwani yaka Pretend Nicole abantu baba kwebaza wakalwanirira no kaza nakolo ogwange era kankubire ne sister we nga ndoza bakyali live kankubire Kaye akubira sister Kaye jangu tuzaale sokoli ani agambi Kaye omanya oli mwenza Gabi Love Debbie Love Baby Love ya Debbie nkubirako ku simu kale oswaze sitani Nenze munanga bakazi Zaina bunampijja nange banti azabanda banga kidole gwe bakwagala ne bagamba mbumbumbu mamu ndi mukambwe nomanyi nti fe tulina laavu abaana bagenda ne beteeka Sky Soldier mwenamba Sky Soldier manja Sky Soldier webale kuntwala kundi Netherlands Sky Soldier manja ne bagala okumpa ekyuma babadde ba Avian skin drone kukisawe tebanga mfune clearances Dennis kutumide bambi airavu Kaye thank you so much for having youth webale kwagala bavubuka kati mwayiseeko dda kale mwebale kubako bangi Kaye yangu abantu bano bagenda tubakoye nange mbakoye Kaye ofana ex wange network egenze Kaye gamba Bajjo akuwerekereko bona agenda ku bizonte wa Julius Bambi ate muwerekere akoleki ndeza wagala tukole fenna one Kaye wisdom abantu baba bakyali bangi tebagenda tebasiguka abantu bagoba baga yogera Kaye ina namba ya Pretend Nicole golaba I love you all Zainab Dampija Bajjo face then is my brother nze Kaye wisdom ani ono kase sister wa Pretend Nicole yono ndi wano ensi yonna entamye ndi ne Bajjo nva ku capital ku BTFM bangambye Kaye omwalo oyo aluwa ne byayogera gwe nyonnyola bakuwulira wano ba Bajjo kati tukoze tutya ekya Pretend Nicole baali babizira kukolera Uganda no gulo Pretend Nicole tugenda mukola tutya Lwaki Bajjo kubuuza babibuuza nze ninga nze lwaki mwasaza okuva mu ssomero dda mu TikTok omwana akoze video ndoze era namwe mwazirabye lwaki yefula badigala loza yasoose okubeera badigala omwana namwe mumugamba akakane buno obulamu mwana muto abasajja bagenda muteekateekamu ebirwadde alwale kabooto nga atatusumbuwe simanyi oyo mwana akyaliko era mwe muli bazadde mumanyi eby'abaana nedda kati omwana mulina mukwasa mukono gwake mumuwadde eddembe lingi oyo akyali muto omwana ye obuto era akyali muto naye kati munaye namwe era mwawulidde ekyabaddewo ye kennyini yagambye yatuze naye kati abasinga atya amaanyi mu abazadde be oyo sister omulaba bateekamu obudde boolaba abo basista b'oyo omwana by the way bano abaana nze mbeebaza omanyi osobola okuba ne famire nga tefaayo bonna baali bize siga nti balina ssente naye baateekamu obudde kw'oyo omwana waabwe naye omwana teyandikoze vidiyo eyo gye yakoze mu byonna bye yakoze teyandikoze eyo vidiyo eyo anyamukulira okugikulira tali yekka
Kacheka ina yakavubuka kamuwaga kati omwana wa senior 2 wagwania mwada amagezi okukola video kati wa senior 2 naye gwenze bamugamba ozikidde Nicole osirise vaayo girako mu bantu twagala vibe nga gwe bwetwala vibe yeyo okufanga bagamba mwana mutwale kampiringisa tosobola mutwala kampiringisa yakola yave naggulu omwali ani mama Nicole sister mwamufangako neisima Kaye yamufangako n'omugenzi ate mugambe omu yafa asigaddewo ono Kaye bw'anaamutaya n'amanya kase nze ngenda kukubirako ompe information gye naagamba abantu kale beera bulungi naye kase Kadima tasigadde kyekimu alina obubaka bwo wano Kadima atya okukwana ate abo abaana nno balungi n'oyo yennyini gw'oyogera naye kase oyo n'omukozi wa radio mwana ye kayawoga gwomaliriza wamma kase mukwano tutusizaamu okusaasira kwaffe gy'oli naye omwana ajja kutereera gw'oli mu ffumbo ye kuba kati weetaaga okukuza omwana ono n'omusajja nga toli wekka weetaaga okufuna omuntu akuyambako Kadima buliyo bwate bwatakwala bamulabye kase ddamu ekibuuzo Kadima ekibuuzo ddamu saagala onneeko